Na wanzi jide kumpewa sawa zino, ntegeze duwako nti komanda wafe Eddie Mutwe kulembera timu ya president hivyo kwerinda awambiddwa abatamanya ngamba bamututte. Muganda fe Eddie Mutwe awambiddwa abatamanya ngamba bamututte mu kifo kitanategereka. Nenga mumanyi nti bulijjo tubali tubagamba nti Mpuuga ng'akolagana ne state saako Abedi Bwanika n'abasajja b'Emmengo bwe bagulawo final case e Masaka eya aggravated robbery bagireka ngeri open era ndoza mu wiki bbiri abagambwa omulamuzi yasoma musango yayogera ku Eddie Sebufu omulamuzi wa Masaka yayogera ku Eddie Sebufu n'abala abakyali at large nembagamba nti file eyo bagenda kukwata Eddie Mutwe anytime anywhere olw'ensonga nti omulamuzi yakyogera open nti Eddie Sebufu kwali ku file eyo yensonga lwaki file yasigalira open n'abalala ng'ekigendera kyonna baagala kukwata tiimu ya president ya security yonna bagiteeke muna tugenda okugenda mu kalulu nga tiimu bagimazeewo nga bwe baakola mu kalulu kali akawedde bwe bakwata tiimu ya president yonna gye yatambule nayo ogenda kubizinga esese n'abali kye bagezaako okukola so buli muntu yenna gy'oli nkusaba onoonya Empuuga onoonya Abedi Bwanika onoonya Mbweta Kamwa onoonya Charles Peter Mayiga bana ba gavumenti bo bayambako obuyambi bano okumaliza mission zaabwe nkusaba onoonyeza Empuuga Abedi Bwanika Mbweta Kamwa Bamabike Omukaaku ne Charles Peter Mayiga bibali amabega okukwata tiimu ya president ya security yonna nga beyambisa omusango gwa Masaka munanjulira nti mwenna abaali ku musango gwennyini okuli Masaka okuli Smart wa Bobby okuli General Gaddafi okuli ne muganda waffe Akirewo Kivumbi omulamuzi yasoma n'abagamba nti ne Eddie Sebufu bamwetaaga n'abala abatakya abali at large kiba kitegeeza nti foyle yasigala eri open nga baagala kukwata baganda baffe bonna bateeke ku musango gwe basibe naye tugamba nti ekikutta obudde kijja bbuta bano abasajja bagezaako nnyo tunyigirizo tuteeke batwagala olw'ensonga bakimanyi bulungi nnyo nti bo mu violence mbakolera nkiddamu Museveni ne banne bakolera nnyo mu violence baagala nnyo okusparkinga olutalo mwe bagenda okuttira abantu bonna be baagala okutta yensonga lwaki bagenda bakwata buli muntu yenna nga babasanze nga baagala basparkinga olutalo naye tetugenda bwa olutalo luno ensi ebalaba mukwate buli gumwagala mumuteeke emida obudde bugenda tutuuka nga mulina okusasula buli kimu so njala tegeeza eggwanga lyonna komanda Eddie Mutwe oba Eddie Sebufu awambiddwa akawungezi ka leero atwaliddwa abasajja b'okwerinda nga bakulembeddwamu poliisi SFC amagye iso ne Ssemwayi era mujja genda okulya mu musawo amataddeko gwe Masaka oguliko Akirewo Kivumbi Smart wa Bobby nga guliko ne Akirewo Kivumbi ne General Gaddafi mugenda kulya nga file bagisoma nga ne Eddie Mutwe kwali mujja bulya byonna nga mbagambye naye abantu abali ku kintu kino kuliko Mpuuga Mathias Abedi Bwanika kuliko Mbweta Kamwa w'Entebbe kuliko Mabike kuliko Mbweta Kamwa w'Entebbe kuliko Mayiga ne kwali ku bantu abagulawo file eyo kuba nti beebuzaabuza naye nga bakulu abamanyi file eyo baagala kukwata tiimu ya president ya security bagitwale bakole ki babasibe tugenda tutuuka mu kalulu nga tuwali muntu n'omu naye lweyagaliza muka kitawulo kitandoko kyonna mukikole mujja kifunamu katugenda kuyita mu bwangu olw'ensonga nti obudde tulina butono nnyo njala kusooka kuyisaawo ekigwero gikyaleero bwe tuva mu kigwero gikyaleero then tuuka tugenda ku video yatuleese alright ekigwero gikyali njala kiweereza mwenna bannayuganda abali mu Uganda namwe bawangali mu diaspora kansubire nti buli bulungi wadde embeera sinooja akawungezi kaleero mu kigwero gikyaleero ngenda kijja mu lufumo olugamba nti Lubaale mbeera nga n'embiro kwotadde Lubaale mbeera nga n'embiro kwotadde lwaki nkugamba nti Lubaale mbeera nga n'embiro kwotadde baganda bannange ne bannayuganda munene bakaddugala bali ku lukalu lwa Africa njagala mujjukire bulungi nnyo nti bamagulumero nga tebannajja mu Africa twalina enzikiriza ava ekiddugavu abadde bagoberera ennaku zino ku mitimbagano nga twafuna social media mwalaba nguli Queen Katonda bwe yawuumuza emikolo egyamukolebwako gyali gya buwangwa na nnono egyamukolebwako mu nnaku ntono nnyo emabega akulira enzikiriza y'Obukatoliki Pope Francis yafudde era bamuziise mu nziika ey'obuwangwa n'ennono era omuntu yasigadde ng'oli kyekimu ng'omaze okola ebintu by'abazungu bye baakoze naddala yitalaawo kijja kwewuunyisa nnyo ng'osigadde otegera kyekimu naye ng'ajjagala kugamba byonna Katonda gy'ali
kati mu nkola eyo njala nkuwa ekigulalo gyo kiwulya bulungi nnyo nawe kennyini ojja kwesisimula otye.